Alipoota eno Ssaabalirizi w'ebitabo bya gavumenti Edward Akol agikwasiza omumyuka wa sipiika Thomas Tayebwa ku Paalamenti ng'eraze nti gavumenti yafiirwa ensimbi obuwumbi 22 mu obukadde 393 mu kusasula abakozi 1,502 ensimbi ezisukka mu ze baalina okuweebwa. These overpayments were in 19 MDAs and 115 local governments. In addition, 2,193 pensioners were overpaid pension benefits by Uganda shillings 8.9 billion. Alipoota eraze nti ebbanja lya Uganda lyeyongedde okugaziwa okuva ku triliyoni 5.3 n'obuwumbi 19 nga kati lituuse ku triliyoni 5.4 n'obuwumbi 307. Oluvannyuma lw'okufuna alipoota eno, Tayebwa alaze okutya olw'ababalirizi b'ebitabo abeegumbulidde omuze ogw'okwekobaana n'abavunaanyizibwa ku by'ensimbi mu gavumenti ne bakola alipoota ennungi so nga ku ngozi kwe batudde. Especially at local government level. That you hear them saying, no, we are collecting money to take to the auditors to get a good opinion. Kindly we request you to fight that corruption. Aweze nti ku luno obukiiko bwa Paalamenti obulondoola ensaasaanya y'ensimbi w'omusolo bugenda kufa n'omuntu anokoddwayo mu alipoota eno. So the accounting officers who have not taken action to implement recommendations of the Auditor General, they are going to face it rough with us during the budgeting process. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.